abaniriza ogabulijjo nze ka kapita webale kulavu ndabani wa mole namatofu nange njagala okubeebaza okutambula naffe era mbakakasa nti pologulaamu zaffe kasa tugiraba kakati nga ku Mande era tujja kubeera naye saa 12 okutuuka ku 2 bwe tutuuka ku Lwokubiri era ku Lwokubiri ssaawa 3 era tujja kubeera ne pologulaamu yaffe tujja kubeera nga nayo era nga bwe mubadde yes ekyo twakisalidde amagezi gwe kasita osalawo n'ozanyira mu TV oba leediyo yo gwe sigala ne sente zo zewalidde ffe nga tutambula nammwe mubabonereze bategeere amawulire ga Uganda goonoonye osoba peegi esooka nga bakusuubiza sitoola eriko headline etali ntuufu n'obuleggulire bawambe abamawulire ba Uganda abantu amawulire bwe bagavaamu omanyi bwategeera nti amawulire ga Uganda tegatunda nti akuba emitwalo ng'eki kakati abo bonna boolaba amawulire gali ku mutwalo gumu kitundu ge bakuba kubanga anti ekisooka baabula bye bawandiikira kati oluzungu nga monita ngaani abo b'obuzaava olina okukitegeera nti gwe olina competition n'egundi endala owandiikira abayigirize bano abali ku social media kubanga owandiikira abayigirize kakati ekyokubiri tikasa olya sitole ey'obusiru nga gye nabalaze mu monita nti kakati oyo yagiwandiise nemukuba ne mukateepu olabye monita ebiddamu kati babadde bagenda kusiba abaana babwereere naye nga babikoze baki nembakubira gundi nti tebagala kugulawo arcades nembibakubira nyinza obubakubira tebagala kugulawo kyakyezi kati kitegeeza nti bano abawambe ne TV zaabwe bajja zireka zife kubanga yoono bwakugula takuwulira ono abadde akuwa ssente ojjeko mirundi kakati bw'omala omujjako ate onaabagaininga naki avuddeko n'ebirango bye naki kakati tebabala kyenkuga nti kyekizibu ekiri muki kubanga yoono tayagala kumwogerako nti alidde sente za COVID-19 kakati ye ng'akuwayo ebirango oba nga gwe pologulaamu yebadde kuleetera ebirango lejulale gijjeeko nze sikufaako nze siyinza kukkiriza awulye sente z'abaana aba COVID-19 ali nange ensigalewo lyako kimu toyinza kundiirako kasi obindeetera ebyo nga pologulaamu yongirekawo nga ebirango bidduka nga n'abantu badduka kakati ekyo kigenda kuba midiya ekigwo abafere bagenda kuba midiya ekigwo nti olupapula lwonna wano lutandika ng'ensi erwagala munnansi ani ono gondi akatabo kacceye yali akataddeko n'ebiwandiiko ebiragiro nga tekatundibwa wala wonna ku street naye kyekasa yatandika okukyuka baakuba ne bamuwa ssente ati kubanga omuntu akugamba kati tugeze why have I survived nze ekinsavaivingiza ebbanga eddene nti kati olya ssente ng'omuntu aga nti mirundi genda wagundi yamusobola banyumya banyumya waga nti mirundi talya ssente ziwe gundi azimutwalire ewange nina ekintu kimu bwe mba nakoze ensobi nze njegololera naye toyita wa muntu mulala bino kakati nga mmwe anti bakutegeera no bakutegeera nti agenda mu pologulaamu kati n'alyoka akkubira essimu agende n'obwongo bwo kakati nze nkugamba nti tonkubira ssimu nga ngenda mu studio gwolowooza navudde ewange nga sina kyentegese kwogera tobinkubira nkuvuma buvumi kubanga bo bagenda ne bagamba nti mutayimingi bafere nti mutayimingi wano mwogeze ebyobusiru kubanga kino wakitegere why do you ring me a few minutes before you enter before the commencement of the program tosobola kubinkozesa kakati bannaffe abasinga obungi nti mu mawulire gano mu kampeyini eno ffe tujja kukola nnyo kuba nze nazimba ekintu kyali tukitegerera marketing mu byobufuzi tukugamba nti bw'oba ozze mu byabufuzi kuba ekifaananyi ky'onoomalako nakyo nti Matembe mulokole Matembe alwanirira abakazi singa mukuba Matembe ku makya nga ava mu ssabo
taddamu kwogera. Singa mukuba Matembe nga yakubye made way, Matembe taddamu kwogera kubanga ye yeteekayo nga ki. Kyenva mubuuza nti lwaki we bakuba mukanyakaana ne bamukulula toyogera, bwe kutuuka ku yingulidi n'oyogera kitegeeza oli political oli tribalistic. Kakati Bukenya ye bamukolamu ki? Bakazi Bukenya ne bwakisinga bamulaba nga ava mu ssabo mu Katuliki ne kati naye yeezimba bw'atyo. Ye Kadagati yabakwekako nti alina omusajja, talina musajja. Ekitegeeza Kadaga ne bamukubiragana mu bbaala, ye asigalawo nekite aga nti talina takugamba nkoko. Special Wandera Kazibu yagamba president nga Raila wa vice president nzikiriza ndayire n'omwami wange. The moment the marriage collapsed, political career ye yalina ogwo. Ati gomanyi otubuzabuzaako tasobola gati muli musanga wano bamukwatira mu kino. There is no way. Anti najja ekinyamba kiri kimu ti najja ku TV ne radio kunnyonnyola bikolebwa. Si defending, sirina gwe defendinga. Kunnyonnyola bwe bikolebwa kuba nze mbagamba nti ekizibu kyonna kye muyina musanga abayigirize nga ba PhD ba diguli baaki naye ng'amanyi ebyo byokka bye yasoma. Ukitegedde tikakati olwale nagivaamu ate nga amawulire gaali tegatambula bulungi nengavaamu nga geetaaga investment y'amaanyi n'enkola ebirala. Efuluma era egenda kuddamu efuluma nakati efuluma. Kakati nze mbagamba nti obuzibu bwange nabo kati olwale tolaba tusobola okuddamu okufuna Museveni oluvannyuma lw'akalulu kano. Uganda can easily be plunged into a civil war after elections if we don't take care. No. Ati nze nkubuulira nti n'aba gavumenti nabo omanyi nze I write era kati ngenda kuwandiika how to avoid the repeat of 1980 elections, because I'm seeing some issues that are coming up ezifaanana naki 1980 ekyagireeta nti the two forces UPC and DP could not work together to form a government of national unity. Ekyokubiri nti okuwangula ka DP kwali kusiba Obote era Dr. Rukayira yagenda e Namasuba n'abagamba nti bannaye temufaayo Obote akomyewo mulonde DP ewangula akalulu Obote tumusibe tumuvunaana emisango. Baanoonya Kayira okumutta yadduka Misinde. Kaakati abantu kasodira n'ogamba nti okulonda kwa 8 kutuyamba kusiba Obote. That was a very big mistake. Obote had all the structures in his hands. Obote had the army. Obote had ekitegeeza. Once you made it clear nti Obote, if UPC lost the elections, Obote will be the victim. Tasobola. Omukazi ali mu nnyumba oyinza omugamba nti mukyala bwe nnyingira osula bweru alugula. Are you complicating the issues? Ati birala ki? Anti kyengamba nti naye akola kyonna ekisoboka nti Gaddafi bukyagenda Libya eteredde, Malawi teteredde. Why? Kenya teteredde. Why? Tine Kenya nayo Raila Odinga bamufunia kyalya yali abalemesezza. So ensi bwe tugizimba bwetu nti Zaire Congo eteredde. Lwaki? Kabira yabala. Kabira yasinza abaka parliament abangi. Kabira senator. Kabira mwana mutono ye drafting ekintu ki naye insulating gundi kati atakwata bantu kedi nti babbi. So kakati yagamba kiri kiti ti am very worried. Why? Tibanabyabufuzi byammwe ensonga gye bazannyiramu and none of them is addressing the real issue.
The first mistake this government made was the appointment of the current chairman of the Electoral Commission. Was that a mistake? It was a mistake. How does it become a mistake? One is a judge. A judge cannot handle politics. A judge cannot handle politics. Oyo omusajja omulamuzi yali tasobolangako. In fact, if you want to get a competent chairman of the Electoral Commission, guwe Kayihura. Kayihura? Kayihura lawyer. Yes, Kayihura can make a very good chairman of the Electoral Commission. And in Kubulire, a soldier can do it for you. Get a retired soldier. No. A retired general can help you to organize elections. Why? Oh no, byamukama yali DPP ye yavuna na Besigye emisango egy'obusiru ti Besigye yakwata omukazi after 2 years. You think Besigye yamusonyiwa? He was the DPP. The current chairperson of the Electoral Commission was a DPP during the elections when Besigye was charged with rape. There is no sensible person, sensible lawyer, sensible judge who could convict Besigye on rape. Why? Which are the ingredients of rape? 1, forceful entry, bruises, and semen. Could anybody prove that Besigye raped a woman after 2 years? That's not possible. Yes. Kakati oyo ye chairman wa akakiiko. Again, Besigye yamutereka. N'abamuveeti nga tebakibala. This is a man ayina already ageneratingirawo obukyayi. You are telling him to hand elections, but he was used to frame cases against a candidate. You think Besigye forgot him? Parliament yammwe kyovola bagira nti kyebayita vetting tekimanyi. The vice was a headmaster. The headmistress. The problem was a headmistress. A problem with these teachers and lecturers. Like ono musajja ona atawanye nali mbamwitani Tango Toy. They are used to lecturing. That whenever they get a point, 1, they want to express their knowledge, that they are very knowledgeable. 2, they tend to look at everybody as a student. Very arrogant. Everywhere you put them, they will cause trouble. Because they don't distinguish between the students and they don't understand the politics. Kakati owakakiiko k'ebyokulonda omulimu agwonooneddewo gumulemeddewo. Njagala kukitegeera ekyokugamba nti yali looya tasobola. Yes. Naliroozezza nti nno owa munnamateeka yamanyi ebyo. Ate kakati let me tell you. Kankubuulire. Singa oleeta omusajja omuzimbi atunuulira ki? Pulaani. Eyakuba pulaani ne bw'atabeerawo. Not necessarily nti yakuba pulaani waali. Okujjako na azimba asobola okulifalinga kwoli. Tireka na kasonda bwe tukatigira nga tekanyuma. What was the intention? Nti eyo fashion mpya. Kakati omusajja omuntu eyazze okufumba emmere ku mukolo afumba ki? Mumuwa mmere. Yes. Yes. Kakati likewise, the chairman of the Electoral Commission, his role is to organize elections according to the already laid down procedures, laws and regulations. Which are laid by Parliament. Kakati ono we bamukubidde nti aganye okukkiriza nti akolera ku mateeka agakola ki agaliwo. It is not your role. The Minister of Justice wali government was directed by judges, by a court of law, never to organize fresh elections unless the recommendations that were given to Mbabas were implemented. None of them was implemented. The government side sat there. This group of opposition people sat there.
So Attorney General, what's the role of the Attorney General? That's why I pity the president. These people do things deliberately. They know that they will create chaos in the future. How can you? Because even if today we organize an election without government implementing, Nkugambi no anti kigamba ennongosereza gyawule kooti yalagira ti okuddamu okulonda kwonna okunaddako kuyina okugobererwa bino. Gavumenti eteekangawo okulonda kwonna kutagoberedde bino. Opposition n'esirika, gavumenti Attorney General n'asirika, Minister wa Justice n'asirika. Kaakati kambabuulize ne bwe mukeera ku makya ne mulonda kati oli agenda bugwenzi mu kkooti. These people defied a court ruling. They organized elections without implementing the recommendations set by court. And none of these people, Attorney General, musubuzi, Museveni atumenya. Tetujja kwogerera Attorney General, nedda muzeeyi atumenya. Abasajja aliita abasajja basobola okukola. We shall not shout our gundi. No. Naffe tukoowa. Kubanga sente ze bafuda. No. Omuntu agenda okuvuga emmotoka z'empaka map reading bikibi obeera nabyo. Omwana agenda okukola examinations. Nze mbagamba tine mba ngenda okukolerwa na interview go there 2 days earlier. Otuukeyo olabe kubanga oyinza okulowooza nti Queen Towers omanyiiwo nga bashifutinga dda nga bali gyogenda okukolera interview bulijjo omanyi nti bali luddawa ng'etime ekuvaako. Why don't you check 2 days before? Even the school where I'm taking my kid, why don't you go a day before? Ndabe arrangement na bali abazze. It is better to go early so that you know what is required. Singa ngenda ku airport early nensanga nga kayero kundi sikayina, I can maneuver, I can ring back. Nebwe bakambulya nunge ennyonyi egenda, then I have to leave the flight. Kakati njagala okubuli Attorney General oyo ne Minister wa Justice oli otafiiro bamujjamu. Are they not aware that we cannot? Anti kyenkubuulira mukye ekibakola obubi nkunnyonnyodde ne nkugamba ti issues ze batoogerako kooti yabalagira tebateekangawo okulonda okulala okujjako ng'ebiragiro kooti bye yabawa ku musango gwa Mbabazi bikoleddwa. In fact baali babuulira president nti akalulu tekabadde fair. Why? These people were lacking. Mbabazi kye yafunamu, Mbabazi yatta akalulu konna. No, akalulu bakatta tuyinza kugamba nti nze nagudde kasaba nti bigezo bya nebo byabadde bifu neyayise n'owaki kakati. Yes, kati ye abalamuzi baali polite, abalamuzi baali bategeeza president tinaakalulu enkola gye kakwatiddwamu kabadde kafuna ye tetujja kasazaamu naye in future ekyo kirala nkugambye tulondera bwere kubanga mutegesa akalulu akatagoberera amateeka ga kooti naye nga Attorney General ekyo takimanyimu mutwe gwe. Ono minisita ka muntu owa UPC takimanyi ffe tuboogerere. No, at times we lose our temper. Tetujja kubakolera buli kantu konna. Omwana bamukuba n'omukuba ennyuma n'omukuba wa naye tuyinza mukuba mukamwa. No, nedda tujja kudya abasajja bano tubaleke nga bamantaala bumantaala. This is very important. Did you implement the court's recommendations? Kyeneebuuza muze si intention ya mwabe nare mbitu bino mbitekewo bibeera anti kyenkubuulira nti abo nkugambye nti abo tebabala lwa nsonga. Nkugambye nti okuvuluga akalulu singa mu Uganda tiwali avuluga akalulu kubanga akalulu katuviirako olutalo omwafiirwa abantu emitwalo abantu 500,000 Ugandans perished in the struggle. Many people died under horrible conditions. Baba kujanga ku road block, baba kolanga batya. Lwakuba this history is only me who has written it. Naire mansion bwekitulwe lwaleero mulimu emizimu gy'abantu muwanga yatta abantu wano. I hear his son is coming. Oyo anoonya kumwasa mutwe. Lairo like kitaawo kye yakole eggwanga lino mutaani wa muwanga. Mbadde simanyi ne neyo family ekyali.
ne Francis Walugembe gononya kwasa mutwe omanya abafere bamulese bajja mwasa omutwe bajja kumwasa muwanga byakola wano oyo omwana yebake n'okwebaka bajja kumubaba mwasa omutwe is provoking society kakati ekyo kimu nkugamba nti bwe kibanga owuli akalango ke boogera nti ku luno mukyala wange namutwala mangu mu ddwaliro kubanga luli olubuto lwavaamu kyamusomesa. Today everybody who is involved in organizing elections would move cautiously because this country has ever had a conflict arising out of a rigged election. Kakati nekuga nti ekyo kimu it cuts across. The government must ensure, unless it is a trap, because these people do things to benefit from them. If an election is nullified because of failure to implement the court's recommendations, the Museveni will also look for another money to finance another election. But techibaluma. Don't think that this. Yes, and you never know. Museveni akutte kubabbi kati government yete bakyajira bawo. Atukaddamu anti abalamuzi balulinze. Bate bagamba nti wabbye. Bo bakugamba ti akalulu kano organizingiddwa ku mate nga temuliimu mateeka getukooti ge yabalagira. Therefore kaddemu gwe wakiwuliddeko nga opposition bakyogera. Olaba bikyo abali mu kwesimba ati kakwata ku bwa president kakwata ku baka bwa parliament kyenkubulya kiri kimu kati ffe mu bika by'Abaganda bw'ozanyisa omuzannyi atali wa kika ekyo gw'oluzinga point. Is it in your interest okwogera nti ono si wa kika omupiira tegunnagwa kubanga yes nti oli kakati these people don't mind. Some of these people bayisa bivulu bakatemba cannot win even more than 20. Olaba bidandi afuna emitwalo ebiri egundi obutwalo kumune kitundu ngombulya buno bunanga ndi apo bali kubyako. So that's the very fundamental question. The president must ask his legal experts, can we have elections which will not be nullified if we don't implement? And this we are remaining with how many months? Are these when you look at these recommendations by court, are they implementable? And Chinkubulira, yes, Chinkubulira, I'm seeing a chaos ahead as I usually see. Kakati no jwa webuuza n'obagamba nti akalulu tekasobola bo bakugamba tukakyuse tekakyusibwa mbadde nkyogera okujjako nga mwafuna referendum where were they mu parliament abesiki anti nkugambye no okulonda regulations ezikyuka nayo okulonda tekukyuka. You can okulonda tekukyuka but you can apply several methods. Naye okulonda kote kukola ki kakati negamba nti lwaki aba opposition ekyo tebakirowoozaako okugamba nti COVID-19 omusajja wa World Health Organization yabagamba nga temukozesa bino there are only two methods, sanitation and social distancing. Nabagamba wekololofiki ntakola biki. We are expecting a vaccine in 2 years. Did these people say nti tukoleze? No. Omanyi lwaki? It benefits them. Tebajja kuwangula naye banoonya kavuyo. Banonya Museveni yawangula akalulu. Museveni yawangula akalulu ka kinaana. It helped him. He was the biggest beneficiary. Nabano bwe bali nti banonya ekintu ekinaavaako okwaka omuliro nga kinaana. It is not the interest of the opposition to help this government to do things in a proper way. Why don't those who are assigned to do things in kyenkugamba nti nabo bo tebakitegeera ndowooza gavumenti bagikooyi. Kakati nejja nkugamba nti gundi atulimba the chairman of the Electoral Commission. The chairman of the Electoral Commission is a referee.
Once the referee is involved in calculating the weight and the height of the players, about good. I don't think that the referee or wrestling is involved in weighing the kilograms, the weight. Yes. Abapima baki. Kakati ono byaluka bamuvuze byabakama. Ne bamutwala ne mu parliament kati yayogera ne parliament obukiiko. No. Byabakama. Don't go to parliament, you are not a minister. You should write to your minister that you see. Write to your minister. Because for you were referee. This is where is me. No. The chairman of the Electoral Commission, the best we've ever had in this country, chairman of the Akabuai. I asked Akabuai, are you aware that the 1980 elections triggered off a revolution in this country? He said yes. Nemugamba to you, man, when I look at you look to Kubaba Mujamu Muriganda Revenue Authority. Nobody knew Akabuai. President Yaleta Bantu. Akabuai Yaine into Chimu. Whenever Akabuai went, whenever Akabuai was confronted with a problem, Akabuai could raise the book containing election laws and regulations. Ono ye, kakati ye, siya bikola. Ono chairman wa Electoral Commission tagenda mu parliament, chairman wa Electoral Commission itatuza iPhone. Tagenda yo. Chairman wa Electoral Commission ye. Ibale, yes, mukisawe. Bali abasetinze ebigezo bya UNEB. Bali be bamulete yakuma supervisor. Itulabye nnyo n'omusajja agenda ko ne munne n'oyo omukazi gwe bajja mu bukulu bw'essomero they are going no, he doesn't know what he's supposed to do. That's why the most organized person in the Electoral Commission is Rwakojo. Anti aluddemu. These people tebayigira ku history. Kati Chigundu was discredited. Chigundu, this man did not inherit anything from Chigundu. Data tewabeera. Yali badde kakati Electoral Commission okuva mu 1996 twakakola elections zimeka mu 5. We would be running nti buli ajja a handover ina banne. We found this because today wali baddewo n'akatabo akawandiike how to organize elections. Nedda nkugambye nti bano babatabaaza. Me, chairman of the Electoral Commission, do you see, have you ever seen a traffic policeman calling drivers? This policeman ali ku luguudo yakwata motoka ebyabakulu biri oyo gundi ono head wa traffic ye atula ne banene minister wa internal affairs. This policeman on the road, a traffic policeman yakuba mukono nti yasamataala. Kakati ono byabakama ne munne kuba baagala omusiraamu. If you want a Muslim, get a competent Muslim, because the competent Muslim are there. Need to impose it mu gundi. President Museveni believes that anybody can organize elections, which is not. Kubanga, you are dragged into many things. Kakati ekyo kimu. Nti today tuina confusion. Elections zina okubeerawo. At the same time tuina Health Act. President yeyambisa. I told you that instead of going to parliament to seek emergency powers, Museveni avoided the parliament. Why? They would demand money from him. We would see Nankabirwa. I told you, Nankabirwa has against mu history mubinyo. How can a housewife demand money from her husband whenever you have sex? Whenever these MPs, NRM MPs must be punished mercilessly by the voters. Nti mwebuli kaseera. Yes. N'abawa. Yes, the voters must take a note of this.
And nobody should tell you that I'm an animal person. Those who have been MPs, they have been getting money. These are prostitutes. You rather take a ring. Yes. Muzeyeke watusuubiza yenankabiru. Muti mubala na bibala. Abaka ba parliament bali 500. Bawe milioni nkaga sente meka. Bilioni 3. Kubita babisatu. Is a lot of money. Naye olwokuba nti media bagigula bo baba sente ne bagula media, you cannot see people raising these issues. It's only me kubanze sikubirwa se chemanyi muzeyi nti gundi NRM ya mwenye anti chenkubulira yes baba abalonzi baba kube flag atekola, we give you a flag, we campaign for you to help the party. Now that if you demand money, you will prostitute, we rather take a prostitute. Because in fact, kankubuli, ababaka b'NRM bali badde basayininga n'endagaano with the party nti we tujja ku supporting anga party whatever happens. Bakikolako e Bungereza. They did it. But yeah. Yes, I think it was the Labour Party. Labour Party yabasayiningisa endagaano nti mutuuka eri ne mwekola birala ne musaba sente. These MPs, all of the candidates belonging to a party must sign a memorandum, must sign an agreement, not to demand money from them. Nga nankabirwa yabagenda bamukalu tajja kudda. Ye nankabirwa tajja kudda. Omukyala amugunda ku luno tamuwona. Bwana amuwona kunaaba kulabirwa. Kakati ye nankabirwa abadde asaba ssente. Yasimba yabateekamu omutima ogusaba ssente. That man spirit. Kakati nkugamba nti the challenges we have is to harmonize the laws, the usual laws that govern elections, and the requirements, the provisions of the Health Act. Yes. Anti checho. Kakati chirimu obuzibu. One kubanga Health Act tekolebwangako mu kalulu. Situation gye bakolemu Health Act teyakolebwako mu kalulu kubanga n'abalwadde tubaleeta balonde. N'abasibe mwagala balonde. Ekitegeeza Health Act tesobola kukola mu kalulu. Anti kyenkubuulira nti the two sets of rules you want to harmonize. To harmonize means nti to alleviate nti ekirumeno tukijjeeno olw'obulungi bw'eggwanga obuliwo. Do we all agree nti waliwo embeera yeetaagisa ekyo? Opposition yeegamba nti mutunyiga neegundi nayeega nti mukola ki munyi kati kankuwa ekyokulabirako nze wentiira nti this election if not handled properly can trigger off a revolution. One, mugambye nti waliwo kafyu saawa emu okubala bwe kunaggwanga saawa emu bano bagamba abeereketu commission bakugamba tibajja kuleetanga abantu babiri babagule bajja kuga nti babaguze anti bebateekako foomu bebasayininga nti babaguze nabo bajje mu kooti bagaye nti baatuwa sente oli agaye nti seba akalulu baakakuttemu kuba babadde basigaddewo bokka tuttibwe. That alone can spark of a revolution. If you think that you, the government, that is accused of even paying its MPs, that cannot be accused of paying the representatives of these parties money to accept the results of Osaka. Bajja kuvayo bagambe nti obululu bwavudde egindi ne babuteekako egindi ne babutuusaako egindi obululu bwabbiddwa. Fe batwokera amayumba gaffe. Fe batwokera amayumba gaffe. Kakati whoever is passing this doesn't know the reality. The issue would be, let us, I calculated ekisaawe ky'omupiira kirimu mita 10. Wano ze simanyi buwanvu bwakyo. Mita 10 ekisaawe ky'omupiira nga kirimu ennyiriri 4 oba 5. Nga mwina polling boxes 5 ku kisaawe ekyo. Mita 10 mugendamu abantu 25. Mita 10 nga okozeseza social distancing.
namuno mita 4 mugenda mu katugere nti 225 kitegeeza nti abantu 100 balonda abantu 100 basobola okulonda. When you have 5 polling boxes and no, let us argue instead of saying the elections can go beyond counting nti abantu bano bonna kafubi wetuuka baddeyo ani yakuleka kalulu akavuyo we kagenda okuva nti box bazikuttemu kati owalo ko defense ali okabalagazeeko 5 olaba bwe babaleeta n'obusirusiru bwabwe olaba babaleeta local defense yo mugikwekeredda. Hide these fellows. If you don't want to trigger revolution, leave local defense out. Train UPDF. Yes, local defense bajaji provoking abana ba UID ekuba omuntu esasi tebajja kuvaawo baduka bwe basuula emundu baba kyawadde. Local defense mu kiro kimwe ejja kufiirwa abantu 10 lujja kufa ba local defense okubaasa emirimu tekayimirira. What you do, we must accept the people of Malawi are always patient. All of these countries that have made the progress, the issue is they have clear leaders in the opposition, they love their countries, they don't need to spark off a revolution. The difference between other countries and ours is the nature of the opposition leaders. The politicians, no, they want chaos. Chaos. Kakati nze nkugamba nti bwe twalimaze okutegeera nga baayisaawa emu wetutandikira okulonda n'essaawa 12 abantu bajja kuba bakyali mu layini. Why don't we extend the election by 2 days? Kubanga obwo obuyizi electoral commission ebuyina. Electoral commission etteeka baalikyusa. Luli a presidential campaign would take 90 days. Today bachichusa. Abaka ba parliament bamanyi. The law was changed, now it is up to the electoral commission to decide how many days the presidential campaign can last. Kiri ekiri fixed kyavaawo. Kakati kitegeeza nti what has happened in Tanzania? Tanzania is electing in October. What has happened in Burundi? What has happened in Malawi? What has happened in South Korea? What has happened in Mali? The principle of social distancing and sanitization. Kakati anti nkubuulira nti ffe bwe tubabuulira ne tubalengeza gye bujja. My role is to tell you to prepare for the worst or to avoid it. Tikakati ku COVID-19 tokyaddira kigalo n'okinnyika mu bwino ne munno n'akinnyika muno bayiwa mu yuwe. Anti kyenkubuulira ekigalo ekivudde kwono tekidda kwono. Have you seen how difficult this election is going to be and expensive? Anti tebalina magezi badda mu bino. Yes. Ate peni bajja kuba nti gy'okutteko teddamu. Kati baleete kutiya zaani za biiki. Ate bwe mugenda ate ogirekawo baginaaze bamuzzeemu bamutunde mu kikuubo. Mu ggwanga eriremu okutuusa akalulu saawe muno motayi. Yes. Olisuubira okola ebyo. Anti kyenkubulira n'ekyokubiri baakugamba nti election time starts from 7 negwe saa 12. Kitegeeza nti mmwe box zammwe ne bazireeta ku 9 era mumala 12. Anti nkubuulira nti I'm looking at things that can trigger off chaos in this country. Mwenga mutunuulidde bino ebinene nti tewali yategedde nti ekigalo tekijja kukola kuteekebwa muki peni ne bw'onoobagamba nti mujeneeza mmwe nti buli omu ajje neyiye bajja kuga nti ate oyinza ogiddayeko omwana n'agikwata kuba kankubu kuki sanitation erina okubaawo sanitization naye ekigalo kitegeeza nti wagenda kubeerawo kibwino kibakunyiga anti otekayo ekigalo kyo bwino naakola ki mwina okuyiiya akuuma akananyiga ettondo likugweko
kubanga ekyokunyika ekigalo mu ngalo tekikyaliyo. We can go with ki kati ezo modalities walabye wazirowoozaako. Ekisooka kye nkugambye the political the representatives will come up and say we were coerced to sign the result papers. No, for us we followed. By the time we left, Mirundi was reading. How come that now the following morning we are going to chaos? We are going to chaos to chase away people. Nga okulonda kwa sawa 12 because of curfew. Local defense agenda kubamba sasa abantu bafe. Are we preparing for this? Kakati ono owereketo commission ebyali badde tabikola na bano bwe bagana okolechi. The problem of inter-party forum ebyo bye bakiziganya nabyo tebigenda mu electoral commission. Byeba anything that is not in the electoral commission kubanga bakugamba. What's the role of the electoral commission? The role of the electoral commission is to organize elections depending on the available law. Ekwata kuchi kakati ono chairman we electoral commission yemwe bwe bali balowooza endowooza eno ne boolaba bino bigundi public order bill temulimu election rallies tizirimu election rallies zino kubwa firire kakati okuziyimiriza ntezijja zikolako COVID-19. Is COVID-19 this health bill integrated into this election law? It was just a health emergency. Yes, kakati nkugambye nti muddidde ne mufumba abaganda wotegeere okumanya nti omuganda mugezi. Ebijanjalo ne lumonde bigula sente endala n'omugoyo gugula sente endala, but a person who vomits abange yalidde omugoyo. Yes, because the mixture is done yebimu. Kakati kyetubuuza, how are you going to integrate health bill requirements, health act requirements nti temujja kuba nkuŋŋaana kuba mujja kwesiiga akawuka? Is it part of the electoral law? Danti, have you integrated it in the election law? Kubanga anakuba enkuŋŋaana togenda muvunaana mu mateeka gakuba nkuŋŋaana, ogenda muvunaana mu nga byabulamu. Yes. Kakati ebintu bino byonna tugenza bituukako. President bamusaba sente, president abaka parliament akakondo kene bwona bakatudde nga nankabirwa akayise nga bagenze kwogera bya busiru na kusaba sente. All of these issues that can cause trouble are not mentioned anywhere. This is what pains me. Anti chenkubolira abebibiina by'obufuzi bano balina kye bayita intelligence forum, elders forum, be bali tudde n'abebibiina nga chairman we electoral commission talabiseeko. Chairman we electoral commission alinda agreed position. Abebibiina all of these stakeholders bwe banaamala okukkiriza balyoke babitwale mu mateeka bibeere integrated into the electoral law. Ye nga gyali eri ati kyenkubuulira Besigye yefaamu ye tekwata muliro. Yaloze efaamu ye tekwata muliro. When there is chaos, bw'oba osoma revolutions olina okumanya. Even the man in France who invented the guillotine was killed by the guillotine. Kasita revolution ejja, a headless revolution, kyembagamba, don't try to buy people from Bobi Wine. No. Because once you buy people from Bobi Wine, let us assume nga si byabayimbi bano noddira ekibiina kya DP n'okigulamu abategeevu ne bayingira NRM nga DP erina following y'abantu, oba oyamba ggwanga kubanga bano okwekya ekibuga layisi ekitegeeza mwe kye mwalikoze n'okukola. Mulaba oyo omulamuzi Gonde, oyo omulamuzi Owinyedoolo. Omulamuzi Owinyedoolo temumanyi kye yakola. Omulamuzi Owinyedoolo became a lawyer of the rebels in northern Uganda. N'afuuka lawyer waabwe. Eventually, he fought
resulted into an agreement between the rebels and President Museveni. He went and provided legal services to the rebels. Huyu Owinyeddolo aliso Owinyeddolo yampabirako ne mu court biki ne mulaba nga secretary wa land commission. Owinyeddolo is a product of Gundi Laka. Owinyeddolo is a lucky man. I know him from yes. Avudde wala nenga ekintu kyasooka okukola ba rebels bwe bagulawo baatandika omusajja bamuyitangani Okero Emmanuel Okero Bani era the agreement was signed between President Museveni, but it was negotiated by I think a bishop, because I remember a photo Museveni signing with this Okero. I think he died later nga ne Gundi bano teso baali batumyeyo ba minister bagende bogere na LPA ne bawamba government ne salawo ebanunule. There was a minister called Ekinu died in the attack, as others were rescued, others died. That was the first time daring a rescue mission of UPDF. Kakati nkugamba nti, what am I rebelling for? If this country belongs to all of us, solution is clear. We are remaining with 6 months ahead. 6 months in the politics, when we know we shall not extend the election because the constitution does not allow. We cannot call out a referendum that cannot is time bad. So we must have election in this prevailing condition. 2, we have 2 sets of rules which have operated on different times. We have the rules, the election regulations and the rules. And we have the Health Act with these rules that are at variance with the election rules. Because why I say at variance, you cannot have elections without rallies. This is why you call it scientific. And where is it provided for? The scientific election is not provided for in our laws, election laws. We have adapted it from the Health Act. Yes. Kakati, who is kati omugoye ani agukola? Ani agenda okukola omugoye guno gubeera acceptable? Who? Kubanga bano, yes. Kakati ateka nkubuli mwina factor je mutamanyi. There are 2 factors which you people you are overlooking. 1, ababaka ba parliament bonna n'abeena mu bagamba Museveni alese embeera eyo ffe tugwe. Okay. Kubanga President Museveni is lucky. Nti ne boleeta scientific ne boleeta ani Museveni tayina amuvuganya. Aliwa. Bobi nabagambye ne mutabani wange ono yagende wa Bobi Wine ntula ine mugamba titolowooza nti Bobi Wine ayagala obwa president. Nkubulirirawo. Bolowooza nti mu bwongo bwa Bobi Wine omuyita musiru tamanyi kyasobola kwetikana kyatasobola. Enkoko ekugamba nti ebujja kyenaamira. Walabye enkoko ng'ekintu kigituze. Bana abasitula obuzitolowooza tebamanyi kiro ze bakomako nga Bobi Wine will create trouble for NRM on 2 ways. Councillors, district chairperson, that local level administration, and MPs. Bobi Wine is a better one. Takisobola era tasobola kiteekamu. Takisobola. He does not have a network for the presidents. Takisobola, that I know. Bobi Wine does not have the financial resources to do this. Ne capacity tajina. Bobi Wine agenda kufuna ababaka ba parliament, ba councillors nachi. But the problem is tebayina unity. Kubanga people power is not a registered party. Slogan. Mugendo. Anti chenkubulira nti tekuyina structure nabagamba nti Bobi Wine alinga omukazi wa kabina gwe mujjeeko bakusasira balinga Kikooyi na Gomez gwe bokisikako akabina ke kasigalawo kubanga Bobi Wine problem ye I can handle Bobi Wine personally. Bobi Wine omukubira ku bintu ebyo. Bobi Wine President Museveni ayina okukkiriza nti bannakiwala bakoze bubi abafubuka. He must admit that he had a wrong policy on the youth.
which has not materialized into fruits. So the president should humble himself as he usually does. You appoint a minister, a substantive minister of youth affairs, who appeals to the youth. You don't need to be young to lead that ministry. A man like a Bigirimana can lead that ministry. Nkugambye tewetaga kuba muvubuka. Nkugambye tewetaga kuba muvubuka. Nti Bigirimana yaba planning kati what this tumwebaza azidani. Tumwebaza kugambye ndi ne sente zitwawula abavubuka nezifa tuzibasazizamu. What will happen to those mwasi bamakomera? What's the difference? What message are you giving Ugandan youth? Nti whoever message with the money tusonyiwa musajja. Naye tumwebaze musajja. Tumwebaze musajja. How are you going to know? No. Anti-Tekola. How are you going to know? How are you going to know? Nti kakati bwe kibanga eyabba ssente mu musonyi nange ekola obulungi muzinziriza. Hey, why do you punish me? Bibinabe mingo bembaga nti wange nkuttirayo. Oyinza kujja wange nga n'ekibanja kyayika 5 nti nkuweeko 2. Mayina yiba yayina yike 5 nazigabira abaana b'ogenzeeyo. Zino nazikukuumira. Wangu ndi Buganda Land Board nabe ovayo ng'oli mulamu. Kakati kyegamba nti why do you punish these youth groups that successfully utilize properly the money? What message are you sending? Because you had an example. What type of minister it is? 2, where is the list of those youth organizations that are being talked about? What if somebody has planted his own fake, bogus organization has been said? All of these things, that's why njabba kuba nnyo. Kuba emitwe gyammwe tegituyamba. Nti tuchita brainstorming. Brainstorming means we get 5 people and we ponder about a problem. Tuyina muno gwe tuyita devil's advocate. To call a man like Mirundi, talk to him. That's why I'm arrogant. You cannot tell me to support something where I was not involved in its initiation. Tosobola. Ompita kitandika. Ninfuna mu input yange. You cannot call me. Nti gwakoze kintu kiwagi. Ekyo tekiriyo ku nsi. That's why I'm a runner player. Kakati nkugamba nti ebintu ebyonze bwe mbitunuuliramu bindabikira nti akaluka kayinza okutuviiramu chaos lwaki. Nabaga nti I compare Uganda with a house, a small house, with a jerrycans of fuel. They need just one indisciplined kid to light a matchbox. We have people who have stolen the COVID money. We have people who are being isolated. Abali mu isolation centers abatalina kevalyo nolo musajja nga Sentonge Masaka. Sentonge Masaka, he should not get, he's not a leader. I cannot give Sentonge my vote. Why? A leader does not take a position. A leader leaves himself with an escape route. The president is carrying out investigations on COVID-19 funds. Sentonge, what if the president's report proves what these Masaka people say? Sentonge ye nze nkimanyi. Sentonge ba mafia bamukuba ne bamujesemba buli kati bamulina. Omanyi bw'obeera ne ba mafia you think nti ogenda kubeera MP. I'm seeing Sentonge embarking on the self-destruction mission. Ye buli kibi kyonna talina kyalaba. Abantu be bakomplaining obubita bulaba. Ajja kudefendinga. Mbu mulimu abalowoleza mu birala, alowoleza mu mpuuga. No. Obubbi mpuuga wajja okukubira kulwanyisa babbi ba COVID-19. For you were defender. Without toyina reason giwerekeddemu. Yes. Najja nadduka. Gwe tosulayo. No, tosulayo. Nkugamba. Did I not yo mwana nabuza mama we. Ne mugamba waliyo n'omulala amuddako omuwala. Nanga ndi ko badde tukimanyi nti bagenda mu nkungana z'agondi. The people power. Nga ingengoye za bapano nga bazikuwese. Kati mbakole kibwe babula. Yes.
ate nakiwala okwata ku baana ngabo nobakangavulamu nga badduke nga nakiwala alego buteeteeyi nga alego abaana babalabirira bubi ababo baliwa njagala abaana ba nakiwala abambulire gye bali beyakuza obulungi because you are making contradictions here and there. So Chigundu Sentongo, if you are a leader is like a parent. Tosala gwakawala nga tonawuliza kakalenzi. Don't think abo badokita tosulayo. Sentongo badokita bo defending ekitovu nawa tosulayo. Nabagamba njagala nkuwa katambi okakube nga batunda human parts. Nabagamba nti Masaka bayinayo gundi center yabwe nga babba ebintu malwali. Ezichigundu Sentongo awea. Ngenda kakubira okabakubira. Nguli omuchayina alamuza parts. Nkukubira akalala nga omusajja abanyonyola abantu bayina bakolagana nabo. Masaka was involved. Masaka doctors were involved in uprooting people's organs. Era waliwo omuvubuka yagamba batwala omusajja wa boda boda ne badda ku mulyango bagenda okulyanga akaaba bannaye temunzijamu mutima temunsala nsiko zange mbawulira basanga ka dokita kaliko omusajja yini na badokita ngumina kagwa sama tebabyogera na mawulire baganda bo wa boda boda bakubula ne bako bakaliko sale bitundu by'omuntu kapitwala Masaka ne bako basinga bakukitengene bakaso omutwe. So Sentongo should not any leader bakubuliranga ekintu werekerangamu. One, you say I'm investigating. Yes. I will inform you later. Yes. Anything can happen. But let me I trust my people. But let me investigate. Ne Sentongo wa wholesale. A leader cannot be called wholesale. Then even if they are talking about your children, you don't know how the mafias operate. We are not there. Basobola abared cross bajja wano ku mulembe gw'obote. Ne babagamba nti bali abulungi abalwadde ngabo byendala bye Masaka bye bakola these katemba these are marketers. It can happen. Batwala abared cross eruzira bakebera abasibe mmere gye bali nga bajije mu hotel. Ne babalaga bweba abared cross bwe bamala okuvaayo emmere yatikibwa neddayo mu hotel mwe yava. So what Sentongo is saying, these Katemba people, we have known where they are. Don't think that Ugandans are fools. Everywhere the Ugandans are been put in isolation centers, the story is the same. Why does Sentongo believe that in Masaka they are angels? We are good day. We are Kalulu Kakatunzemu centers of COVID. I'm telling you. I predict it. Kakati ngana labyo musajja w'emityana. Anyumira nnyo kuba yagala nnyo amawulire. Ne buli mulaba assessment aladisi w'emityana. I laugh. Why? Bakuta abavuka nga be babba abantu ekiro n'ettooki. Nga bali mu byambalo by'amagye. But two things struck my mind. One, why were they paraded before the media in military fatigue? Tebabadde mu byambalo by'amagye. Okubalaga abamawulire. Ebyambalo byabadde bisuuliddwa wali. Bababuuza mwabirondawa. Yes. Ate bayogedde ne bagamba twabironda somewhere okulinaana police. Yes. Mwabironda somewhere okulinaana police nga did you get ala disoyo w'emityana yabakubuliddeko nti yabuuza ku police nti do you report the missing of your uniforms? Ow'emityana kamukubireko mu ngalo. Nze tayina kye yali ayogedde nekipasinga logic. Ow'emityana ayagala nnyo amawulire ala DC naye tayina kye yali ayogedde n'ayita mu logic. Olala yalaga abatamiivu ti abatamiivu mubalaba. Yes, what have you done? Wait until the beer is over. They direct you where they drink beer. Local, use a padlock to lock these places. Okujjako nga basulamu. Okitegedde? Gemakaaga. Era omwenge tugujjamu gwonna tukutwala. Kubanga kati okulaga abatamiivu. Have you known the source? It's only a snake. Omusota bwe tukulaba tugutta. Tetukubuuza gye kuva. Naye nalabye abegin. Why is it that this is the fatigue? Ngane president yagamba, and what are they still doing at the police? The president is clear. Anybody who uses anything that is a preserve of the military has voluntarily recruited himself into the army. That's why Chita went through the court martial. What are they waiting at the police? Why didn't they
parade themselves because they were arrested in military fatigue. Then if they were arrested, era naye omusajja oyo RDC wa wansi nnyo yagambye kakati mbadde muwaayira amagye kakati baabano tubakutte muwaayira amagye eyo yonna abaana ababiri abo be babadde batabaalayo kwekadde wolo single zidani izi ekyo tokyogera why are you conclusive abasajja ogenda okulabika ku TV ne kuki tegeera nti miliyoni z'abantu zikulaba kakati ze conclusion yange egamba ekyaba jasoba local defense bwe baba abantu RDC mwali kubanga RDC woze yabadda bulijjo mutugamba ti abamaje be babba kakati bano be babadde bambala ebyambalo byamaje babyani gwe bafitinga ababba bani ezo tochi zabachi ala misala DC next time when you come zabachi bazikulawa bazikwe was there report case kwa bulidwa ko uniform ziriwa RDC next time when you come to present bala disabo bagala nyama uli nti bakola naye amawulire gakutundo baga kuyamba